eno video sisaba kubandagira mwabuli munnankyukakyuka kati muve kubiri emyezi egi nga kasajja katukuba left right center wano katuzaano bwe katuwakiri kati tudda ku kino wakino we tuyina okubeera. Simon Byabakama yagenda ne yeteekamu eggwanzukulu nga ne bw'omunoonya tasobola kulabikira maaso g'Abannayuganda kubako kyabajjukiza nti tulina kye tumubanja. Buli munnankyukakyuka wano ffenna we tuyina okuba. Buli munnankyukakyuka kale ne bw'oba weefaananyiriza wano we tuyina okuba. Kano ke kaseera Simon Byabakama akaliro ke twali tumutaddeko emyezi 2 emabega. Ke kaseera tukamuzzeko mu wiiki egi. Yaddamu okulabikira wano nga Honorable Nakimuli afudde nga jjajereegereza. Simon Byabakama tukyakubanja results. Tukyabanja ebyava mu kalulu. Tukyayagala okumanya miliyoni 7 Museveni yazifuna atya. Twagala okumanya miliyoni 7 zajja zitya nga n'abantu bali bakyali mu polling station nga balonda gwe nga walangiridde dda nti gundi yafunye zino era yasinze. Kitubwa basemateeka y'eggwanga lyaffe okubanga results zirina okuba presented eri Abannayuganda mu nnaku 15 mu kuva mu kalulu. Buli munnankyukakyuka wano we tulina okuteeka akaliro. Bano abasajja batiitiizi nnyo. Kyova olaba batugumbula buli omu bakola buli kisoboka basooke batuwugule kati wano we tulina okuzza. Kale gwe ne bw'oba toyagala kukola video osobola okutambuza posti. Ne bw'oba toyagala kukola ki osobola okukozesa ekipande nga profile picture wano we tuli. Twabagamba byonna byaggwa zaali 5 zonna tuzaggwa katuli ku keesi embayo yeyo kabanja. Twagala okumanya ebyava mu kulonda. Twagala okumanya Simon Byabakama results yazijjawa. Simon Byabakama ebyo byonna byakola. Ffe byokola tebitwetaaga tetwetaaga na kubimanya. Wabula twagala ekintu eki twagala okumanya results ze yalangirira zaavaawa. Wano wasisaba buli munnankyukakyuka olina kuteeka mwenna tulina kuba wano. Wano watugenda okuba. Bibiru simanya bayisiza kino kiteeka era bagenda kubiyisa wabula kye twetaaga okwa tugenda kubeera wano. Wano wasisaba. N'abenkyukakyuka babanja era bali bubi Byabakama. Bamutadde ku nninga bamukuba left right center bagamba bagala DRF as in displaying nga President Yoweri Kaguta Museveni tanalizibwa. Bo bagamba nti yes bakkiriza ne bababba nekiggwa ne kale ne bagamba yasinga bagala balabe ku DRF ezo ze yakozesa okubanga amulangirira. Mr. Byabakama akulira Electoral Commission. Ekituufu tukimanyi bulungi DRF entuufu gavumenti ya Munyamonsiko wamu ne isi temuzirina kati gano ge mazima. Era nsaba buli munnayuganda yenna ayagala enkyukakyuka mu ggwanga buli alaba video ya mulwanirizi w'eddembe girayikinge gipostinge gisharinge giripostinge. DRF entuufu ekyamazima Byabakama temuzirina naye tugenda kusuula eddalu tugenda kumalako emirembe. Twagala afazali ovueyo otuwe results ze mulina eziraga nti oyo omuntu woyo mwami Museveni gw'olangirira ye yawangula akalulu naye nga DRF zo temuzirina. Kyekyo kyabatwale wa muwanga Kivumbi emukubirayo abantu amasasi mwali mumanyi yazirina kumbe zayiseemu dda. Twagala mutulage mwami Museveni yafuna results mmeka, polling station ki na district ki, obululu obwo gye yabujja. Mwami Byabakama okuva etwalondanga 15 topostingangako DRF topostingangako results ntuufu. Waddira results ezaffe n'oziwa mukamaawo kati tugenda kumalako emirembe. Buli alaba video eno gisharinge ogitambuze. Abantu bano bagene wa muwanga Kivumbi ne bakubirayo abantu amasasi nga bamanyi muwanga yakutte DRF zonna ezaali mu kalulu. Kumere muwanga Kivumbi DRF zamuyitanga mu buyisi. Fa abalina DRF entuufu ekyo mubenga mukimanyi. Kati twagala mu postinge ze muineze ez'ekisiru naffe tubapostingira oligino. Akalulu ko wakabba naye kimanye wabba enjovu. Kino ekisanja togenda kiwulira mu mirembe. We reject the fake results.
twagala buwanguzi bwaffe nga ffe bannayuganda tukoyo tuyisanga ebisolo tukoye bannansi okuddukira mu mawanga okkuba ebyeyo abaana bali mu ekizairo ne mwe mulooza mwe bakatonda abali waggulu w'obuyinza byabakama ekisiraani kye wakuba famireyo abazzukulu abaana basenga ne gye wajja mukazi tekimanyi kyakadaaga eyayisa etteeka lyatogikwatako ate ng'ojja kisasulira mwami byabakama. You will pay for it. Bakugambye nti amazima agaliwo omusajja tazirina kubanga zo amazima nti buli bitundu bwe basinga. Nga byonna bigenda mu maaso waliwo ensonga eziri ku mmeeza essaawa ya kakati. Twalabyeko omwami Bukenya, bamuyita Bukenya SB4 Sebunya ng'akaaba amaziga. Era mu bigambo bye ng'agamba Anteira nti bonna essaawa ya kakati abali kwogerera kino na kino bakuwabya. Wandibadde otunuulira omukyalo ono gy'atujje tubadde naye ebbanga lyonna simwagalangako abaffe. Ffe bwe tuli okuba nga tugakutuusaako era ndabye abantu ab'enjawulo bavuddeyo okuba nga bayingira mu nsonga eno n'okubaako babiri abaagalana bagenda kutuuka akaseera ng'ate bazibiikira mazima galeme kufuluma okusinziira nga we byogerebwa. Tozaalukuka mwana wo bwa bulenzi mukyala. Kwe kusaba kwange n'abalina endowooza ng'eyange. Salaamu aleikum. naye obubaka bubadde wa Mama Fiina era ng'agamba nti abantu basaze ekigambo ne batuuka okumwagaza SB4 kyokka bambi ye SB4 amulaba nga maama
ne mama Fina alaba SB4 ng'omutabani we. Era lumu yavayo n'atugamba nti ono mutabani we ye kati ye first born. Ate ono yavudde n'agamba nti ayagala obubaka bwe bugendere ddala ewa Anteera. In fact abantu abamu bavuddeyo kubanga bamunenya nti yatandika ebintu bino ku intaneti okuvaayo n'agamba nti baayawukana. Nti ebintu byatandikirawo abantu ne bamusunga nti naye ddala. Baana mmwe anti Taylor sembera wano kweno video. Omanyi video ezaffe zitambula mutuyita bakadama ne muziyitako nga mugenda bugenzi muscrollinga. Naye twogera ebirimu amagezi ne common sense. Anti Taylor gwe watandika emboozi y'okwawukana ne bbaawe ng'ogireetera mu ngero nga togituleetera direct. Kati abaana abalina science ne batandika science nti kituufu temukyabeera wamu nani ne SB4. SB4 avuddeyo leero n'ayogera ku bintu byammwe n'agamba Anti Taylor mukyala wange Nalongo vaayo oyogera amazima. Naye ebintu by'oyogera bikosesezza mama Fina. Anti Taylor leka nkubuulire ebintu bino wammanga. Bw'obanga otunda ssomero lyo nga lyotutumula naye ng'oyagadde ddi tutumulira ku mboozi ndala mukwano abantu b'amasomero baluga. Tolaba olina Yesu ky'oba omanyi abantu b'amasomero baluga. Ojja kutuuka ekiseera ng'onoonya n'abaana 15 abajja mu ssomero lyo nga tobalaba. Bwe biba kituufu nga mwayawukana ne SB4 tewandi mutundidde ku lino ssomero sooka omuzze ebbali onoonye ba client. Naye bw'onadda wano nga buli kaseera oyagala kutunula mu kamera muganda wange ojja kutuuka ekiseera otandika okwebuuza essomero nakola lyaki olitunde n'okulitunda. Ekisooka essomero olizimbidde ku bbaawo n'olizimbira ku mama Fina. Abantu ba TikTok ne bakumamu omuliro ne bateekamu enku zikyabulamu terunaba kwaka bulungi olutalo lukyabulamu enku. Naye ojja kunoonya n'omuntu ayonoonye essomero lyo, ojja kunoonya n'omuntu eyaloza essomero lyo, ojja kunoonya n'omuntu ng'ogamba lwaki essomero lyange terikyakola nga byaddala tobitegeera. Olina Katonda naye ne Katonda omulaba akola naye alwawo ate ebiseera byajjiramu gw'oba okooye. Kati munnange mama Fina bw'obanga olutalo oluzimbidde ku mama Fina ojja kukomenkereza nga n'essomero lyo manemye nemya nga tofunyeemu. Kale n'olwekyo va mu kamera ng'oyogera ku bbaawo singo maaza singo biki dda ku bizinensi yo olanga ebizinensi yo nga naye togirangidde ku mama Fina togirangidde ku bbaawo kubanga bbaawo SB4 taata w'abaana tekigenda kuvaawo ye taata w'abaana bo. Naye omusingi oli mu guzimba bubi, omusingi oguzimba bubi nnyo. N'abanaakuwa abaana bagenda agamba ye ono gwe tugenda okuwa abaana yawukana n'omusajja agenda kukuuma ati abaana abafu. Bwetereeze tokuumira ssomero lyo mu bwasingo maaza ogwo musingi mufu. Nti awulira omugezi tamalayo. Amugambye nti munnange bw'obanga oli mu kuadvertisinga ssomero lyo n'oyagala ate advertisingire ku mwami wo ne mama Fina nti munnange ebyo byokola bikyamu nti togenda waawo kikyamu era kibi nnyo. Munnange bagamba gakuweewa munno ye bw'atyo wagamuwadde n'agamba nti wandibadde onoonya method ndala eyo n'ogivaako. Awo tuvuddewo tuli eno mu lutalo olutaggwa. Omanyi fulufiga y'entala azisuubula ezimu n'azeewola kaakati ziri eno ezitambula era nga beeyogerera ebisongovu ye ne leripazo. Ate mwete olwa leripazo lubadde lukyali mu ddiiro kati akutte gravity omutujju. Akutte gravity omutujju ku nsonga za Bebe Cool. Alina wano ebigambo ate gravity wankubira essimu nompa ne ku ssente nenjogera naawe mu bulungi wampeeza ne ku ssente wano ne tuteesa va ku Bebe Cool nkuleke ate nakola ku mikutu ng'oli mu kuvuma Bebe Cool nga naawe kenyini wakiŋŋambe lwatu ti Bebe Cool okimanyi mu tanafuna ssente kuba nagala Bebe Cool tanafuna ssente n'oŋŋamba nkimanyi Bebe tanafuna ssente ne twogera
wana abantu batona baberera wa abantu gravity wano smart nga asise motoka yo smart we asika lenjiro bajovuga ku bantu bonna bali mu industry ne mu gwanga monna wabula omuntu agende kwegayira smart bebe kulu yagenda yegayira smart omugaga smart nayogera naye namugamba gravity mundize motoka nja kusasula tanafuna sente mulekere mwako obuntu tewali songa bacho vuma bebe kulu okutuka kwecho bebe kulu ajja kusamoninga kuteke mu koti omanyi muyina obuzibu boyogera ko ne muzaye baba ofuna self ne ba minister za tojja gena mateeka bebe kulu ajja kuko wabira akusibe mboba banja sente zo va ku bebe kulu okumuvuma okubanja kwanja wona okuvuma najjukiranga ku muntu ekirungi kyakukoledde simati nga asise motoka eyo nakala jajinona ensi yonna tewaliwo omuntu asobola kwogera na simati namuwuliriza okujjako bebe kulu yavuga emmotoka inaga natwa ne simati ne boogera at least mu respecting ekolo ekyo the second lukaga mu atano lwafunye gari manyiga bebe kusa control mu appreciating ekyo at least omwe break bwe mutasima bantu kadonda tasobola ba appreciating ana zijja kuyita mu ngalo wazifunako kwa environmenting nakalwa kawede wafuna lukaga mama yalukuwa nogulako ennyumba eyawe munyonyo nogulako nebusabala wozimbi era sente zali za mama wali wazikolera ki tezagwawo zagwawo ne wetaaga n'endala nakati zijja kuggwako wetaaga endala naye zikugweddeko zitya temwemalako bantu bemwangaliramu bebe kulu tekimwetagisa kuyimba mu kampeni za Museveni okufuna sente bebe kulu kyali yakikolerera kyonna kyali kimugwanira bebe kulu yakuhypinganga n'abantu aba speaker boyogerako kutegeera yali hype ya bebe kulu even mu introduction bebe kulu yakwetangani yakwentroducinga nga nakweta mu maanya ag'ekitalo mu maanya gatabangawo tayimu tayabeerangawo bebe kulu neyerekereza okuyimba n'akuwa stage bebe kulu level jali ko no watu batayimbye ebya enane mu yabikolerera tekibweta nalebena kano kanyindo za minyaka na katonye kibobe mbusumbu tewagenda mutuwa njagala okutegeeza bino njagala ofune wawandika bwo yaga kibuze bebe kulu oba kibuze mwala gobaita plus amyuka babula oundo nekesa former ambassador nze nasasulwa nga ambassador nasasulwa straight buri ede oba naliyo mutu abasaliyo bampanga sente omukyala gwata nekesa babula oundo da beautiful nchikudem omukyala gwe bayita nekesa babula oundo da beautiful treasurer wa NRM yampanga sente buli lunaku yampanga sente za wiki kati tolowooza mbuno nze tekineetakisa kujja kuyimba bakubeera mutuwa no najjanga wenjagala era najjanga era owandabanga nga sekuta jeno yambuuzizza ne dafu Madina dafu ya pasante emitiyana mioni gari ya meka abachimanyi mwena muchimanyi twayinekezo ku hoteli bagitaani hoteli yawo ya beje batuwerako sente kiri mu NRM olemwa ekiri mu NRM olemwa bange sawa ya kakati bevuma besabula boka na boka twala bano juzo lutalo lwa namyalo nekisa kya mukama beyogerera ebisongovu byali bisongovu nnyo ne bevuma ndoza mawulire ebigambo bya kisa kya mukama ebimu nga tebiisikana mukama tuba tukyali mu ebyo ne zireeta bano abayimbi aba NRM era ebigambo ndowooza ebyabavaamu mubiwulira n'essaawa ya kakati kubanga lukyalanda olutalo sigesobola kugamba nti lwaggwa bikyalanda era ebigambo bingi beeyogerera ebisongovu ne beerangira ate munnange bo bavumi ate bawemuzi bavuma ne beewemula n'okwewemula so ffe tubaawo kubanga tugabatuusaako gonna nga we gatambula webale kubanga wekumidde ku Legit TV 256 weerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde buteriva mawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusa kuwona woli wona wosinzidde nkugamba bugambi nti gwe tuula butuuzikalira nywera buli kyewetaaga okubanga omanya tujja kubanga tukikuwa bingi nnyo ebigenda mu maaso era bingi nnyo bye tulina okubanga tukutuusaako wano wokka
gwali eyo nga tuna subscribinga kekadde subscribinga era tukwebaza ne sikwebaza yonna okubanga oli naffe okubanga otambula naffe tusimanye era tusimira ddala tojjangu